ogenda otabaale ombuga yange nayisamu abantu ab'enjawulo abatali bannuuku njagala okitegeere naye nga mbagamba tulwanire wamu olutalo nga bonna bawagizi mulimu ono mwami kagimu mulimu nabano beesimbiddewo mu bibiina ebirala ne tulina okunoonya unity nga waliwo bannambooze nga waliwo akabanga n'abalala tutunuulire ekintu kimu ani anaatukulembera ani anaatuusa ku bwanguzi tukabya amaziga mangi mu Buganda abamu tewabiraba kuva mu 66 Obote waliwo Obote 2 waliwo Amini Dada waliwo Batito Okero bonna twabaaniriza mu ssanyu naye tebaatusasula naye twagala ku mulimbi guno tetulina gwe tuwalana n'omukulu aliko bwe yajja naye twamwaniriza n'essanyu ne tubeera mu bifo eby'enjawulo nga tukola n'amaanyi naye batuyiye Kyagulanyi abantu bakulaza omukwano n'essanyu abantu bakulaza okwagala baali tebakumanyi bakuyita omuyaaye ne bakusiigako ebifaananyi ku electoral commission ekifaananyi ekyo okimanyi ne abantu ebyo byonna tebyabawukira ttama njagala osasula abo era bwe bakwagala nga bwe beewaddeyo wakati mu miggo okole tebanaakola ki tebanaakusaba njagala okwambaza ekifundikwa kirungi ogenda otulwanira nenkwasa n'effumu lyo Blokingide wano tetusobola kudda mabega tetusobola kudda maaso bagamba obudde buzibye tetulina campaigning nga tuli mu kibira makati naye batugalidde mu kibira. I have a feeling they want to harm us, but I want the world to know these are the police officers. Buli omu njagala mutunze mu kamera balabe. These are the ones, they are blocking the road. We cannot go forward, we cannot go behind. Yes, ask them to open so that you can go. We are in the middle of the forest. We have talked to them, they are open. Yes, let them open. Proceed in this side. Naba baboda boda magambe. Alo, muitemu magambe baitemu kubo ni mistake kwa nimeba kwaka. Let them open the road. Magambe balindeko madam teacher. Bano batugalide mu kibira bagala kutuza ku bantu bonna bagala ku bano abantu baffe bali stake. Boda boda magambe boda boda mugenda kudde eno This is the night tower. Payo. Komisaja jayo piti. Komisaja jayo piti. Komisaja jayo piti. Yes, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV yonna gyosinzira okubanga olaba gyosinzira okubanga ogoberera abaganda bafe abenzikiriza ez'enjawulo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulina baganda baffe abalokole wagamba mukama yebazi mukama mulungi kiseera kyonna abakatuliki n'abakristaayo omukama mulungi mukama mulungi wonna osinzira okubanga olaba Focus TV nkwebaza n'ogamba nti webale kubanga okola ekyo era webale kubeera nga ogubira abagenda mu comment section ne mu commentinga muzei kagato yebale tuweereza muzei kagatatu okukiro ne kino mwenzijja oluusi ebintu ebyo byenzijja ne mubuuzaako n'abeera nga ayongera okutangaaza nabagamba nti ajjira ddala ku konko ebintu byayogera si byambu wabula yayogera kyeyalaba oba ayogera kyamanyi. Ne mu kaseera kano muzikirize mpiseewo baganda baffe abatuwagira mu mulimu guno era nga batujambako okutambuza omulimu ogw'okubunyisa amawulire oba information beba Focus Event Services. Nze Kagato aba Focus Event Services bakuteekerateekera omukolo gw'ojja ne budget yo nobagamba nti nyina obukadde bwange oba 10 njagala kuntegekera mukolo ki bonna nti kwanjula nti mbaga mukolo ki nti kukyala bo bakuwa package zonna nga bazirina gamba okukubira ebifaananyi okutimbira
bafumba cake bakufumbira music kwegamba okusinga ku stress ono gamba nti kanoonye gundi ne gundi omugole noba nga gwosiwuse gwokola ki opeeruuka wenna wena noba nga obeddeko eddembe anti noba nga buli kaseera gwotunuulira omunyiigira bunyiigizi so baganda baffe ba focus event services bakugamba ekibajja kikuyambako enamba kweziri ku screen banoonyeeko babe nga bakutegekera omukolo then ne balala ba focus farms and chicken supply nzeke gatubano bo balunzi ba nkoko ez'ennyama enkoko y'ennyama mzeke gatu ne bwanga ogirina nga akatale kakubuze bakubire bwe baba bakuwadde obuto enkoko nezikula naye nga abagula tonna bafuna bakubire bagayi bannange bafokasi enkoko mutuyambe wano ne wano bajje bampeeyo ku nkoko nange bampeeyo kati muzeke gatotuuse kuba bakuyigiriza okulunda oyinza okuba tomanyi yadde bakuyigiriza from zero noyiga okulunda enkoko eyo neva bulungi enkoko ya weeks 6 gezisowa kilomeka 3 so bannaffe ba focus farms ate bakugamba nti gwayagala enkoko eba ya mukolo ennyama nti njagala nnyama already emaze okuteekateekebwa fresh and frozen chicken emaze okuteekebwateekebwa era aba focus farms bakola ki bakikolerako so era namba kwezi ku screen banoonyeeko babe nga bakuyamba kuba wagira abantu naabo directly oba wagidde Focus TV okubanga tugenda mu maaso n'emirimu gyaffe kojja sebo nkwaniriza kale sebo obulamu bugamba ki obulamu bulungi sebo muri mutyeyo naffe gye tuli sebo wiki ekutambulidde etya sofa tuli mu nnaku leero lwa kusatu etambulidde sofa etambulidde bubi anti kubanze buli lukya ndutunulira nga bweruzze ebiruzzeemu nembirabanga bwe biba bizze twakuma luli ng'ogenda kusabula ddiiru nakoma luli okwawukana ng'ogenda kusabula ddiiru awo eya olwa akasente ke wali ogenda okusabula awo simanyi kakomawa byafa byafa ozirinda ne zibula olwobikira neyekwasa nti ate abaana bava ku masomero mukusanga olula nti ate abaana bakadda ku ssomero ate bwemusanga nti ate abaana bagumunda kuwumula kugamba nebitatambula bulungi muzeyeka gatto era ng'abaana bagoberera ku focus kuno kuliko omwana yagenze mu comment nambuuza muzeeyo y'omufumbo naba musikanye nja kimubuuza ndi mufumbo so esubiriveeyo akwepikira nali bweyo mwana oyo ali bweyo myaka gino gye nnina okujjako ng'oba wafiirako mbwa nemba nga sirina mukyala bika naawe olaba n'abatalina bwe balina abakyala naye ate nze so addiddwamu eyabadde abuuza ekibuuzo yo omukyala mulina omukyala mulina era muzeeka tanoonya mpozi waliwo n'omulala eyambuuziza naŋŋamba nti muzeeyi Kagato oyo gw'otuleetera buli lunaku ye nga ye wa myaka emeka nti ebintu byatugamba ebyo wa myaka emeka konze era nja kimubuuza emyaka byenjogereramu ekyo gye nali era we nazaalibwa bw'owulira njogedde bw'owulira nga ose wansi wajagamba bw'oyogera kutandika ku mwaka gwe wazaalibwa okudda eno njogera nga byenjogera mba njogera kutandikira ku myaka nga ntegeera bwe mba nkugamba ebyo mu myaka gy'enkaaga manya nali ntegeera tononooza agamba nti ate era naye nja kumuwa amagezi bw'aba nga ayagala kumanya myaka gya muntu ayogera ku kintu ebintu ebimu abiveeko tabigenda munnyo anti kati waliwo abantu kati nze nkugamba era bwe nkubuulira nti njogera kyennalabako bwe mba nkugamba kya myaka gya nkaaga manya njogera kyennalabako era ng'otegeera nze siringa abantu bano abasoma bayibuli n'akunyumiza nga jogera bazanya ne Yesu ayinza okunyumiza Matayo n'ogamba oba batambulanga babiri kati gwe genda mu kyaki yonna eri arawundi olabe bakunnyonnyola n'olowooza nti bali baakula bonna naye nze si bwenkola nze nkubuulira ebyo byokka ebyaliwo nga wendi byensobola Kojja Kagato mu wiiki eno gye tuli mu kutambuza nina stories enjagala tukuwoneko ekisookera ddala gwe alaba Focus TV nkujjukiza tugenda kuyita mu bintu ebyenjawulo ekisookera ddala twagala tukube tochi mu Robert Kyagulanyi Center mu yabadde Kawempe yavuddeyo biki ebyakoleddwayo tugende tuleke emukono leero seewa ya leero ayolekedde Buyikwe era Buyikwe ne mukono weebamu biki bye twatusuubira mu lunaku lwa leero then n'ekirala tulinawo ebintu ebibadde bijja bigenda mu maaso mu ddala mu kaseera k'okunoonya ebirulu omuli Bebe Cool yavuddeyo n'ayogera ebintu byayogedde ku Bobi Wine
nga manifesto bwe yagikubiyemu ebituli nti talina kyatugamba era tasobola muwagira. Omukulu Munyagwa owa Common Man's Party era navayo nga akompeyalinga Bobi Wine Robert Kyagulanyi Sentamu. So nga tubitunuulira ku Focus TV olunaku lwaleero. Nze Kagato Robert Kyagulanyi Sentamu twasembayo okwogera naawe bwe yali agenda e Kawempe. Era ebyavaayo wabiraba. Omwatuse n'okubeera mu kyalo omukadde myaka nga 7-8 we yakubiddwa tiyagasi n'ayisibwa bubi. Bamulaze mu bifaananyi ng'asituddwa okulaba nga bamutaasa okubeera nga agibwa we yabadde agudde. Tiyagasi bamukubye mu lukuŋŋaana. Mu lukuŋŋaana. Baalukubye bo mu bukyamu. Olukuŋŋaana babadde mu bukyamu. Era lwategekebwa nga bakimanyi. Baki abamukubye bantu babadde batambula byabwe ne bakuba tiyagasi. Naye ebyokwerinda bye bakuba tiyagasi. Nga tebamanyi nti olukuŋŋaana olwo lwabadde mu mateeka. Nga tetwagala okwebuuza nti ebintu bino lwa tiyagasi ono akubibwa lwaki bikolebwa bwe biti? Olowooza lwaki abakuumi b'eddembe bakola ekintu kino? Kuba gyo ntizoera twabuuza enamba y'abantu ebubeera abangi erina ekikolobero kyebeemenye oba waliwo enamba gye bakkaanyako nti bw'obeera mu namba zibwe ziti tobeera wano, bwe zisukka bwe ziti tokkirizibwa. Njaga lwaki bino ebintu bikolwa byolekebwa mu biseera bino nga tunoonya akalulu era kitusiigira kifaananyi kiddala mu kalulu ketulimu kabadi mu kunoonya. Ekyo kyokka nga tutandika ekya basirikale okweyisa nga bwe beeyisa kikulaga bulazi nti akalulu sikajja kuba kabwenkanya. Kyekikulaga kubanga ebyo byonna bibeerawo. Kati campaign zaggulwawo zatongozebwa. Yes. Chairman wa Electoral Commission n'asaba buli candidate gy'anaabeera mu bbanga lye banaamala nga bali mu campaign. Naye kyokka candidate waliwo gwe bacunya. Naye nga Chairman wa Electoral Commission asiise ate buli ekibeerawo bakiraba. Era bwe batuuka okubaako bye boogera ku candidate oyo boogera mutambula bangi muve eno bangi. Ate kye bataayogerako nti abantu tebagendanga abangi kuki ewaka tibugenda mu kunoonya akalulu temukkirizabwa kuŋŋaanya abantu bangi singa bakirambika mu kusooka. Kakati n'ekyokubiri poliisi yava mu kubeera nti ekolera eggwanga erabika eri influenced by someone ng'ekola ebintu ebinaasanyusa omuntu omu. Eyinza okukola esanyuse RDC abeera ali mu kitundu ekyo, oba esanyuse Giso, oba esanyuse Diso, oba esanyuse minisita ava mu kitundu ekyo, oba omuntu omunene yenna ow'ekibiina bo ne bagamba nti ekibiina kyaffe oyo tajja kugira bw'ati. Owulirayo n'omuntu n'omutunuulira n'ogamba nti kale laba oyo Sempala ng'agamba nti gundi tajja eno. Omuntu eyali nominated nga isi yamutongoza ddala nti ajja kukola campaign gwe n'ogamba nti eno tajja, naye Electoral Commission n'esirika. Singa tufunayo abantu nga babiri ne bagamba nti General Museveni tojjaayo eno ewaffe, tujja kumanya nti ebyo bikolebwa mu Uganda, abantu bagaana n'abantu okugenda wa. Naate era nakyo bwe baligamba nti General Museveni tojja eno era Electoral Commission n'esirika, nayo tugenda kugissa ku nninga. Lwaki esirika nga baziyiza bakandidate okugenda mu biki mu kunoonya ekyokuba nti Chairman wa Electoral Commission alondebwa President. Yes. President tamulonda nti beera biased ng'ebyange byokka byotwalanga ekikulu ng'abalala tubitwalanga kikulu. Kati ekyo Chairman wa Electoral Commission walina okuviirayo atubuulire nti abantu abagenda okukampeininga nga si ba kibiina kiri mu buyinza oba ekyakulonda mu kifo ekyo bo bayisibwe nga bwe baagala. Era twagala tubuulire nti poliisi banaagiragiranga okuba tiyagasi ku laale za candidate yenna nga ki ekibaddewo. Era tubuuze we balina otuuka. Poliisi etubuulire nti n'omwogezi wa poliisi mbadde nninda nnyo okuwulira ky'anaayogera nti singa otuuka okwagala okuba tiyagasi omukuba wa? Osinziira ku ki? Walabye omukyalo oyo gwe baakubye omukadde ddala mufuna kifaananyi ki kale abalabye ababadde batasanyukidde Kyagulanyi kubeera mu Kawempe, mufuna kifaananyi ki nga bakuba abantu omuli n'ab'emyaka egyo mugamba nti bwana buto bwe bubeera ku Kyagulanyi? Yes. Obiguma kubi ali mu 8 munkuba tiyagasi kuba agenze ku lukiiko lwa Kyagulanyi mwagala agende ku lwani.
ekirala simanyi electoral commission gye etunudde na gyeri abantu ng'oli avaayo okugamba chairman ogundi candidate eyali nominated nti ene waffe tojja tokkirizibwa kujja eno waffe bo baani ekyo electoral commission yesirise ate n'ekyokubiri mpozi kyembadde njala omanye basirikale betulaba aba poliisi kuba bambadde byambalo bya poliisi tetumanyi oba bwe banaba babeegaane nti si ba poliisi naye baba mu byambalo bya poliisi electoral commission yakugamba nti abasirikale be yawa bakandidate bamala kati mmwe munona era emmotoka eyo etambulira ku mukulembe oyo abalala mubalina okukuuma eddembe naki gye mubadde mutabeera kyekibaddeyo bagenda ne babeera mu bintu ebyo ng'abantu bababba gye bababba abatemu bazinze ebitundu bo benjeerera ku kandidate olw'okuba tebamwagala ne muteekako amaanyi mangi nnyo ng'abantu era mutulaga nti mukola nnyo jjo nalabye omusajja Katonda ajja kuwa ekikusaanira musajja gwe yabadde avuga emmotoka eyo n'atomera abantu deliberately n'abatomera video ziyitingana kati n'amala bwe n'asiba we bali nga bagudde awo n'abakuba gundi n'abafuuyira pepper spray oyo naye munnansi ali mu bannansi baakole ekyo naye ekinsesa ku bantu abagwira bwe bakola ensobi yonna tebalina kibakolebwako ne bannansi ng'oyambadde yunifoomu ya gavumenti ate amaanyi mugateeka nnyo ku bannansi okulaba nti mubakola buli bye muwulira ne mwagala oluusi ate nakizudde nze kyabamu they are provoking those people nga balaba bagenda kuviiramu awo nga bagezaako bakyokooza balabe nga babajjamuko omwasi bakube ku tiya gaasi gwe balina bakube ku masasi ge balina n'abamu oba bayinza okubanga si bawagizi ba gavumenti wadde bagikolera nga baagala abantu b'ekyange wabeewo ekibeerawo era balinga bagamba bayi lwaki temuvaamu mwasi mutwokesa musana gwa bwereere balinga bye balimu bye bakola emundu zaffe tezikola tiya gaasi takola ate nkugamba kino gwe ayambadde yunifoomu eyo amateeka ga Uganda gakyukamu gwakoze ekintu kyonna okivunaanyizibwako nga ggwe so oyo gw'ogamba gw'okolera oli akugamba nti abajja kubuuza constitution egamba etya ekugamba obuvunaanyizibwa bwo buli ki obuvunaanyizibwa bwange kino na kino na kino wakoze eki kiri then ekyo wakikoze nga ggwe tewakikoze ku lwa constitution bakuvunaane era kyobola abantu bano balina komandi anti ne komandi evaawa era kati bali mubuuza n'oyo yabakomandi nti bino mwabikola nga musinziira ku ki ono yali nominated temwakimanya nti twakimanya temukimanyi nti yali presidential candidate nti tukimanyi lwaki mwakola bino mu kiseera kya campaign ezaali inaugurated by electoral commission ekyo nakyo kigenda kubeerawo babibabuuza kubanga olunaku lwe yali agenda obulire yalulambika dda nti ennaku z'omwezi bwe ziti kijja kuba wano ngenda kubeera era twebuuze n'okwebuuza waliwo kati eggulo bakoze eriyo ekintu ekirala ab'ebyokwerinda abalowooza nti mukola nnyo muyamba eggwanga mu kutuukiriza okukuuma abantu n'ebyabwe n'okubalawo obunkenke mu bantu ne Kyagulanyi yabadde adda ne musiba mu makkati g'ekibira nakalabyako ak'ekiro ne mubeera budde bwa kiro ssaawa zadde nga 3 ne musiba gye bava ne gye bagenda mu kibira wakati mu kaseera ako musuubira ki era mu kiki mwabadde mwagala muyinza okulowooza nti babeera tebabalaba naye buli olwaleero the world is in people's hands bwe olaba akutte essimu bw'ati omanya ensi yonna agirina mu ngalo buli kyoba okola ensi yonna eba ekulaba at that very time very true eba live nga buli kigenda ate njagala mpozi ab'ebyokwerinda abagenda bataayiza ba candidates mumanye ebizibu bye muyinza okuleeta kuba bw'olikola ekintu ng'ekyo bwe kyemwakoze muzinduukiriza abalina gye bava waliwo abantu abatambula ebyabwe kati bo mubatadde ku ki
babadde batambula byabo ng'oyo abadde atambula oyagala bawagizi ba Kyagulanyi kutambula ozibye ekkubo olwo abalala abatalimu ebyo bye mulimu mubataddewa ye gwe weeraba wa singa abantu abo bagoyinga anirule oyinza okulowooza nti kuba oyina emmundu tolabangako bagenze kubba nga balina emmundu ne babattirayo ojja kati poliisi egamba nti abantu bano lwaki temuleka n'atambula eka n'agenda gy'aba agenze nti lwaki batambula naye okuleka nga ekkubo tewalina muntu n'emmotoka tezeyo ziyita abapoliisi ate basiru okwogera ekyo njaba bava busiru bwe baba batambula be batambulira mu kkubo nga balikoze eki waliwo baali batuuse nga Kyagulanyi abawagizi be babulookinze ekkubo oba Kyagulanyi yatuuka awantu nga poliisi ebolookinze ekkubo Kyagulanyi akiika ebimotoka mu kkubo baleme kwogera bintu bya kisiru be bajja ne baliggala nga tasobola kuyitawo. What do you expect him to do? Bwe muba gavumenti mukoyo gikolera mu giveemu tumanye tekyalina bakumi badde tumanye nti nno tekyalina poliisi n'agyogerera ayogera byayagala n'abagikolera poliisi bakola bye baagala. Electoral Commission egambye kino nga mwe mukola bino mwe musalirawo mwe mulambikira Electoral Commission ebintu by'okkola mwe abapoliisi abagenda n'ababulookinga candidate ng'agenda gy'alaga kale mu bulookinge ne General Museveni nti olina abantu bangi nnyo togenda eno era mu mugambe nti yita mu nsiko eri ne General Museveni mu mugambe nti yita mu nsiko nti bw'oyita mu kibuga wakati bakola bizinesi zaabwe muleme kwogera bintu binalaga nti temulina magezi baleme kulaga kyekuubira mu bintu bye bakola kati bwe banaabanga ebyo bye balaga wajja kubeerawo obuzibu ne candidate gwe bakolera ebyo tabagambangako nti bannange temukkiriza abantu gundi okugenda egino mwe mukola byaki General Museveni asobola okugamba abantu nti temugenda ku laali ya Kyagulanyi abawuzi b'omunyama babeere no temulinnyayo temunswaza bannange muwulidde temunswaza nalabyeyo n'omulala omujegeera n'ayimiriza n'ekivvulu mu kitundu ekimu tekivvulu DPC nalabye nga bamutyobodde nnyo omanyi mulimu ebintu by'olina okumanya nti ndi ku ranka gundi ndi mu kiti gundi ndi mu kifo bwe kiti n'okola ebintu nga tebissa kifo ekyo naawe wennyini obutakussa kulowooza nti totegeera DPC ne bakuleetera ebbaluwa nti omuntu gundi ajja kubeera wano olunaku gundi n'okoonamu sitampu ndi yes approved ku date gy'atuwadde and we shall facilitate everything n'ogenda ne wabaawo ajja akugamba mu ddakiika envanyuma nti oyo tamukkiriza okukola wano naawe ate n'ogamba nti mugaanyi ng'ate omusajja amaze n'okuteekamu sente na buli kimu nga wakkiriza olwene ebbaluwa n'otawandiika ndala kumuyimiriza olaba bwe bakufudde atategeera olw'obusiru bw'omulala omuntu ayinza okuba omusiru n'akukozesa ebyobusiru naawe n'ofuuka omusiru nga ye n'akusiriwaza kati olaba DPC bwamukozesa ebintu DPC alina obuyinza ku security DPC bano naye yakola okusalawo nga ye ate gundi akola mulimu ki aliwa diso anti diso kyono kiba omulimu gwa diso ki bwe kiba kijulidde eno wansi wa DPC omulimu gwa diso kigenda waggulu kulaba nti obutebenkevu mu kitundu mwebuli kakati bwe buba tebuliimu bulijjo gwe wa poliisi agamba nti tetulina omulimu tegubalemye muli eyo bulijjo naye teri butebenkevu temulina security emala bantu muli eyo sente muli ezabwereere comfortable ensi mugitwala nga mwagala yo terina security mbadde ngamba nti kyemukola kugenda bugenzi n'ogamba nti security badde temala naye tusaba RPC otuweeko ku basirikale okuva egindi bajje waliwo shegenda okubeera eno gye tusuubira nti kwamba nammwe mukimanyi nti saha afuna abantu bangi nnyo era saha abantu bafuna basinga babeera e Namugongo basinze n'abaali e Kampala okubanga bagendagenda ekyotera gwe kyolowooza nti abantu abanagenda mu kivulu kya saha babadde bangi nnyo okusinga abaali mu kivulu ky'e Kampala mu Cricket Oval nga ali ku level ya waggulu nga owa Central Police Station teyasobola kuyimiriza kivulu kya Cricket Oval gwe oweekyotera kakyotera bwe kati ogamba muyimiriza mbu teri security omulimu guleke nze gato ebintu bino poliisi byekola mbadde njagala nzijukizeemuko emabegako eri wa presidential candidates ab'emabegako ntandikira mu mwaka ndowooza nga kuba tubadde n'omukulembeze omu yabadde atutwala naye before wabangawo ba president nga bali babiri abeera omu ekyeŋŋamba before emyaka gino gyajjidde mu 8 ebikolobero bino poliisi byekola
byakolebwa ngo abantu bali batono nnyo mu numbers ngate ekikulu nti abantu abamu boogera stupidly abantu bali batono empisa omuntu okukola omulimu gw'obubi tekisinziira ku bantu nti bangi mu nsi kyogamba nti China yesinga effujjo mu basirikale abantu baleme kwogera nga batategeera olina omugamba bannaye ekibuga nga kikyafu nnyo nti abantu bangi bayitira obungi ekibuga mu Cairo wali ogenzeeko Cairo obuyonjo buli mu Cairo obumanyi Uganda esinza Egypt abantu Abuja mulimu abantu obukadde 12 mu kibuga kikyafu abantu boogera stupid abantu bali batono jekinana yakati waliwo nga abantu bangi nnyo stupid oba abantu bali batono lwaki mugamba ate Amini yatta abantu 500 kwaba abatono ate abaliwo wasigalawo basatu ebintu bikolebwa kubanga omuntu akola ng'ayagala omukulembeze amuwaane buli lwokola omukulembeze akuwaane okola ebintu ebijja obuzibu nga ye omukulembeze azze ebbali kuba ye tavunaanibwa gw'ojja kuvunaanibwa ku bikolobero byo by'okola ku bantu nga weerimbise mu kukolera pulezidenti waliwo abagenda bayuza ebipande nga beerimbise pulezidenti ayinza okubagamba nimugende munjulize ebipande bya Bobi Wine asobola okukiyisa mukama ndi muyuze ebipande bya Bobi Wine mulekewo byange olaba abantu bakola ebintu nga beerimbise mu mwoli era okujja kati waliwo ka video akalagibwa omwana yakwata ekifaananyi kya President Museveni n'akiziika oyo ye baamunonerawo kati lwaki baamunonerawo okutyobola eddembe lya oba okutyobola n'okukola ekintu ekinyiiza omukulembeze ekyo oba okoze ekintu naye ate tulaba abayuze ebyabalala ba candidates tetunalabayo mateeka nti awo twabuuliza omwogezi wa poliisi nti abo mubagira ki n'addamu gamba jokingire omanyi abo bo tebannaloopa we banaaloopa nga tukola ki gundi omulimu gwa poliisi ebintu byerina okukwatira abantu ebyo bakwatira nga tewannabaawo aloopa kyogamba singa poliisi esanga omuntu wali ng'agenda ayita ku bizimbe ng'agenda abikuba mayinja ayasa endabirwamu mulinda bannyini bizimbe ne bajja baloope muleme kukola bintu bya kisiru nga faya egenda ku muliro neguzikiza nga nnyini kizimbe tannabagamba ndi mujje bannanga omuliro gunkoze ki ne mukwata obuvunaanyizibwa bwammwe ne mugenda ne muzikiriza buvunaanyizibwa bwo ng'omulimu gw'okola tokola bintu olw'okuba nga nkola gundi ampaane ayagalawo nti bw'ali baasaba promotion agambe ndi muzeeyi walaba bwe nakola egindi bwe nakola kino no si bwe bafuna promotion bwe batyo ate era ng'onaafuna ebirungi ku muntu tokola ebyo mulage nti nno bw'oba okola ekintu okikola na buntu bulamu okikola mu bwesimbu bwakyo nga bwe kirina okukolebwa lwojja okufuna by'oyagala muzeeyi mbadde njagala kuzzaayo mu kalulu akategekebwa mu 8 mu kunoonya mu kukola campaign ekisooka tewaliwo social media radio zaaliwo naye nga ntono tewaliwo ma TV nga bwe gali kasaawa zino baakolanga batya bo okulaba nga ebintu ebitambula bulungi anti buli omu yali alina ng'ekimututte kyakola tewali lunaku lwe wali oyinza kusanga omuntu wa UPC nga campaigninga ng'agamba nti manifesto ya gundi saagirabyemu kino n'olwekyo siyinza muwagira stupid ate gwe oyimirira otya ng'oli wa kibiina kirala ate n'ogamba nti manifesto yono togiraba mu kintu yogera ku yiyo oginnyonnyola abantu bagitegeere bw'oba oli mugezi bw'olina okukola omanyi waliwo ebintu by'olina okukola abantu b'otamanya nti ate totegeera kati nze bwe mba nga nnina omukazi gwenkwana ate siyinza kukuvuma gwe namusanga amukwana akasajja kasiiwuufu byabo basiiba bayumiridde kitegeeza gwe byoyogera tobimanyi tolina nsonga zoyinza kuwa ku kintu toyagala nolwekyo bwobanga tovumirira gundi manifesto yooli gwe eyiyo ennungi gy'oba omatiza abantu b'abantu basengejje bawulire eyooli nga zaagi bannyonnyola naawe bwe bannyonnyodde eyiyo kakati gwe abantu bozzeemu banayagala batya by'okola ng'eyiyo togibannyonnyodde obudde obumaze onnyonnyola y'abali embi gyovumirira olaba bo bwe bakulabanga atalina magezi ekyokubiri ng'oli bwale bwebeera nti eri Nakawa ya UPC eya DP nti ejja kubeera Nateete eya CP eri Bugolobi oba eri Bwayiise nga tewaliwo muntu oli alumba bano naye kati waliwo abavubuka be bagunjizzaawo ne babambaza ne yunifoomu z'ebibiina kati nakalaba ebibiina 2
ebyambala nalabye be batendeka nga babatendekedde loyero za bajasi nga bambadde uniform za yero na buli kimu kati okulonda bwe kunaggwa nga abo mazo batendeka ogenda bateekawa togenda batuleka mu ggwengo oze mu bibyo era basuubira kukola ki era bo tebena bafaanagana na maje tebena na training abo bo tebabafaananye maje ne parade ze bakola tewali abavunaana bavunaana balala bambadde bya langi ndala kati ebyo nabyo kuba military ina akakofiira kali akamyufu nga bano bambala bimyufu ebifaananiriza kali ebifaanana nga ebyabwe awo ogambira omanye ekyawula omusirikale wa military police ku muntu ayambadde akakofiira kanuupu akakofiira kalina okubaako bagita ballet yes akabonero k'eggwanga bano bo balina kuliko gundiro gwe ya people power ne national unity platform teri legally recognized recognized era bagikkiriza okugamba eri recognized nga ne mu kulonda kw'eggwanga yeetabamu akakufiira kaayo ogamba otya nti ate kaamagye ate abambadde akakufiira ka NRM nako bwe kati bo nga kaamagye kali akabali ko kaamagye kati bonna agamba mbu olw'okuba kamyufu kati n'abakooko bwe banaakola obukufiira bwabwe n'aba Airtel nabo ng'obakwata ngo bagamba nayo obuna bwefaananiza abw'amagye era batubulireyo uniform amagye ekibinja ekyambala red nga gundi ng'abanuupu bwebeera gamba ebintu ebimu biraba nti bantu kugwa lubege kyekireeta ekizibu Kawenkene Obote ekigambo Kawenkene ekyo simanyi lyali linnya lye abakyamuti abantu bavuma abantu olyasobola ekikozesa olw'obusungu oba olw'obukyawe bwalinaolw'obukyayi bwe baali banoonya bwe yali anoonya akalulu mu biseera ebyo naye bamuzibiza nga amakubo poliisi yamugirira nga togenda eno nga bw'aba agenda gy'alaga obuvunaanyizibwa bwa poliisi bwalinga ki ebiseera ebyo obuvunaanyizibwa kukuuma law and order kyekyokka kulaba fujjo biki bikolebwa biki bubbi biki ng'eyingiramu so teriiwo kugamba gundi nti bw'oba ogenda yita gindi nti bw'oba ogenda no tokola kino ate obwo bwa traffic police yekugamba ogamba n'amagye tegalabikanga na mulaalizi nga tomanya era nga toyinza kumanya ndi waliyo amagye nga tomanya wano tubalaba buli lunaku ate kati bw'osinga n'okulaba kuba ebyambalo byabwe byanjawulo kati nga toyinza nakumanya nti n'amagye gye gali ng'obeera mu ggwanga tumanyine kumanya kati bajja kulowooza nga olw'okuba bakuuma ti pulezidenti Museveni naate naye mu kampeyini yalimu eza 8 nga tegaagenderangako ng'ate yali minisita wa defense ebiseera byonna nti incumbent yali Obote ate yali minisita wa defense minisita wa defense tayinza kugamba magye nti banange mumperekereko wano wendaga yali tasobola bagamba naye nga tabagambe kitegeeza na bano beetumiikiriza tabayita si akeera kumakya n'abagamba bannaye si abayita president tayinza kugamba magye nti mumperekere ngenda mu campaign amanyi nti abantu bagendamu be bamulonda era amanyidde amagye galina okujja amanyidde amagye gateekwa okujja kati bano abanoonya obuganzi ne bagayiwayo ndi president agendayo nga temwagayiwanga mu kinaana nga agenda okukola campaign kuba yalimu mukalwako ngira yali akulembera ekibiina nga yeesimbyewo nga president ng'ate yali minister wa defense kitegeeza yandibagabigaba bannaye enkya ngenda wano naye yonna gye twagendanga nga tugasangayo tewalinga magye kati anti waliwo abantu beetumiikiriza nga bwolaba ba RDC kati you can imagine ow'e Masaka mbugundi tejja wano who are you nti era temukkirizibwa kujja mu kisaawe kino tugenda batwala mu kino RDC amanyi alina olujja olwenkana ekisaawe nti yali azimbyeyo olujja lwagaanamu abantu bw'atyabwe bukya ogenda okwogera ebyo nga Kyagulanyi anaagendayo nkya ne bakugoba leero ate n'olaba ng'agenzeeyo ng'oli gy'oli gwe wamugaanyi n'omulaba ng'ategwa omanyi abantu abamu bagenda ne bayitawo bateeka okukoma RDC alowooza nti kifo basoma kisome obwa RDC basoma busome nti kuba dokita bwe bamugaana okujjanjabira mu ddwaliro wano leero asigala dokita naye ate RDC bakuggyako oba tokyali RDC era tolina wogamba nja kuddamu mbeera RDC eyo si professional kati awo obo tewemaliramu
si profession nti nze wengenda onoba ngenze oba ngenze mu Kenya ate RDC aki abugaba ali ogu teri ayinza buku wa mulala era bwabukujjako ng'enkya abantu bagenda mu kitundu gy'obaganye bagendayo n'obalengera n'oswala n'okuswala nga bagenze oba ofuuse muntu wa bulijjo era tosobola kuddamu abantu babeeremu ak'obuntu ate ekitakwemazangamu kyekifo ekikuweereddwa obuweebwa ky'otaasoma nga si buyivu bwo sigamba nti wakikugukamu kyabuyigirize wakikugukamu tekikwemazangamu nga kati ndi minisita nga minisita kati n'asinziira nti ekivulu ekyo tekibaawo tetwagalayo ebyo singa okeera ekyalo tokyali minisita ng'ate ebivulu era bijja kubeerayo ate bayite nawuwo nga balanga so nyinako ensomyemu awo muzeeyi ekifo kye bakuwa obuwi nga si kisome nti profession niyo wagisoma si profession tekikuyinula kukeera kukudda ku bantu kubakajjalako tobakajjalangako bw'omanyi lwaki balooya beewaana nnyo timuyivu munnange ffe ng'abayivu kubanga ne bw'anaagenda e Kenya ne bw'anaagenda America ne bw'anaalagawa kakati gwa RDC w'e Masaka singa bukya ku makya ne bagamba tokyali RDC w'e Masaka osobola ogenda mu America n'oba RDC oba n'olwako n'ekifo kyonna kyonna ky'obeera olw'okuba RDC kale genderera bw'oba okola ebintu oyinza okukola ebinaakuswaza ne biswaza ne famire yo paka lw'oliva mu nsi Muzeeyi Kagato mu bikolwa birimu ebyakoleddwa byenjagala tuweeko tugende ebuziba waabyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenda e Mukono yakyaziddwa omutaka Namutwe mu maka ge Essonde oyo Katikkiro wa Mbogo w'Embogo yamukyazizza era mulimu ebikolwa ebyakoleddwa oba obulombolombo kwe kumwambaza olubugo n'okumukwasa effumu n'engabo tebamwambaza lubugo bamukola batya bamwambaza ekifundikwa ekyobukulembeze kino ekikolwa kiyinza kutuba kitegeeza ki anti ffe tuli Baganda bw'oyinza okuŋŋaana okukola emikolo gy'Abaganda kubanga ndi mu byakulonda okula kabonero akalaga nti oli mulwana awalinga ali mu lutalo tebamuwadde engabo n'effumu omusajja omuganda aba n'engabo n'effumu okulwanirira obwakabaka bwe temuli mu kweraguza kati ebyo bw'aba tategeera mwe mu birowooza mutyo okweraguza kyeki tulaba ku mbugo tulabirako amafumu anti because he was stupid buli buwangwa kati genda olaba abazungu gende kunankani Buckingham Palace abasirikale baabo tebaliwo nga bambadde ebyoya ku mutwe na kiraki baba beeraguza naye because he was stupid mwe mulowooza nti okwambala ebintu bya kalicha zammwe bubeera kweraguza omukalamojja tayambala ebyoya ku mutwe abagisu baba bazina ne bambala baba beeraguza nga bazina nakaja besibye ensimbi eŋŋanda besibye amaliba baba beeraguza lwaki omuganda bw'akola ekyo omugamba ntiyeraguza akujjako obutategeera bw'abantu nze kati abongamba nti tebategeera batooletoole abavudde bagamba nti era buli akyogera mutooletoole atonnya abatategeera tategeera mwe mwagala obuwangwa bwa Buganda bwo busaanewo kubanga muli basiru mwajja e Buganda ate gye musiruwalira ate ebyabwe biggwewo kubanga temutegeera atabyagala togendayo babadde banonayo ki It's like bw'olaba nti mu kyaki toyagala kutunuulira basaba ononayo ki nti kabona wabeera ali maaso akulabikira bubi oyagalayo ki genda mu loogi osiibeeyo kuba ab'omuloogi be bakulabikira obulungi gwe bw'olaba nti jjajja wa Kyagulanyi omukwasa effumu n'engabo Pulezidenti Museveni tebabimukwasangako okakasa yawezeza omwezi nga babimukwasiza naye yali yeeraguza lwaki ye temumwogerera lwaki tebavaayo ne bagamba naye yeeraguza tetunnalabako ali ku ntaana ng'asuulayo ssente nga ye temumwogerera waliwo wano yali vice president twamulaba nga alina mu ssabo nnaate mu gye balagulirayo nga ye temwamwogerera nga waliwo n'ebyawonga ebyali awo nga ye tebamwogerera ye bwemugamba ndi byawongo bulijjo Pulezidenti Museveni tasembeza abasawo b'ekinnansi nga ye temumwogerera bw'abayita abantu balekerawo okuba abasiru okutuuka ku leve eyo baleme kugwamu nsa okutuuka sinansa ensa yabagwamu dda kyebava baba abasiru okutuuka awo
ebeera mu muntu ategeera. Kati abatategeera baba tebakyagirina, so sirina budde bwe malira kubatooletoole. Kakonya gato munzikirize kikola kino ngakyo katutuze mu bufu bwakyo nga bwe yakoleddwa. Enzikiriza yaki muffe kati ng'Abaganda okugamba nti yashaddeke w'omutaka n'amwambaza olugo biki kirina enkizo ey'enjawulo singa okwawukanako n'oligwe batakitaddeeko oba temufaayo gwe bw'oba tokyagala togenda yeewammwe mukyawe ewammwe yagenze wa jjajjaawo gwe bwewawulira nga tokyagala togendayo era tokikola. Bafaada bwe baba batikira tebabagamba okuddayo ewaabwe, babatuma okuddayo, babatuma kukola ki? Abantu abamu basiru twan accident tebeerabira nti nabo weebali nabeera musire neerabira nti nga tamanyi oba waali olw'obusiru bwe. Mutawaana ki oguli mu muntu okugenda ewaabwe okuddako ewaabwe ab'emuzungu wano ayinza obutadda waabwe kubeera ne mu kyaki baba bamaze okubagatta bayita abazadde okusabirako oba okuteeka omukisa ku baana abagole. Nze ndi omu kubasumika ku lumbe lwa Cipriano Kizito Lwanga. Nze ndi musiraamu, ndi muganda neddira mamba. Cipriano Kizito Lwanga wa famire yaffe naye nga ye bishop, yali bishop. Era ye yasinganga okutugamba emirundi gyonna nti bannange bwe tuba tusumika tulindenga abasomesa b'ebigo babeerewo. Omukolo guno tuleme kulowooza nti ki emikolo gya buwangwa teriiyo. Kati n'abagenda e Roma bakola emikolo gy'obuwangwa bw'e Roma, n'abagenda e Makka bakola emikolo gy'obuwangwa bw'e Makka. Buli bye bakola byonna byabali so si byaffe. Era owulira ne bwe Bayibuli egamba nti awo gundi n'awandiikira ebbaluwa abantu b'egindi nti mweyeeso ba mu ggwanga baba balina obulombolombo bwabwe. Buli nsi erina obulombolombo bwayo okuggyako Amerika yokka ye talina buwangwa na bulombolombo. Bo tebabirina ebyo anti kubanga si waabwe. Amerika si waabwe. Nga oli musiru bulala nawe omwana asomye omulembe guno waliwo Amerika abo tomanyi nti bagenda mu bugenzi. Abaana basomye ennaku zino simanyi lwaki mulina emitwe ebiwalaŋŋanga. Syllabus tetuwa bintu byonna bimalayo. Ekyo tekyetaaga na syllabus. Omanya mu Amerika abawa ggwanga ki? Kale boogera lulimi ki Abamerika? Era mubamu ennimi entabu. Boogera lulimi ki nti Omumerika alina kwogera lulimi ki? Kubanga bonna agenda ku Omurasha ayogera Olurasha. Omukyekiniya ajja kwogera Lukyekiniya. Omuganda ayogera Luganda. Omumerika ayogera lulimi ki? Ogenda n'otunuulira abantu nga kwegamba ng'ensi bo bagitwala nga bwe bagyagala. Kati nze mulimu abantu abatanzigyako. Koja kitegeeza bw'atakkiriza mu buwangwa buleke bwesonyiwe. Gundi omusajja bamuyitanga Karl Marx. Yagamba nti ensi etalina buwangwa teba nsi. Ensi nga talina buwangwa teba nsi. So omuntu aleme kuva eri kugamba kulipira oba kibayite kulipira okwo ojja kugenda e China, teri mu China ojja olabe balina amayumba ge bazimba enzimba y'Ekichina emanyiddwa. Bw'ona agenda e Japan nabo balina ebikolwa bye bakola ebyabwe eby'Ekijapani. Bw'ona agenda mu Isirayiri balina eby'Ekiyisirayiri, bambala obusoosi ku mutwe nga bulinga obusoosi. Naye tebasobola kukola nkofiira zino zitopi. Era tebasobola kwambala zino eza bulijjo kale. Kakati awo atategeera w'omulekera n'agenda n'olujjulungu lw'obwongo bwe. Muzeeyi Kagatto, ekyo bwe babadde mukono ye wali Nambooze. Nambooze y'omu ku abo ababaka ababaddewoko ndowooza agenda mu kisanja kyakuna nga bajja bacekinga gavumenti bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Nambooze mukono olowooza osaawa zino ayimiridde atya akyalinawo obuwagizi obwo bumugenda omuzzaayo okuvuganya okuwangula oba anti okuwangula ani nakyo kikulu ani amuvuganyaawo gw'osuubira nti abantu b'emukono bwe banaaba balonda banaalonda omulala atali Nambooze eriyo ani andi sibamanyi abaliyo
nze manyi Nambooze ye yeesi ogenda okufunulira okulaba ani gwavuganya naye nga tomulabawo kiringa kali muyanja Ssennyonga kye waba yeesimbye mu kifo osooka nobuuza ani gwe yeesimbye naye ani ali naye era alina ngambe nti abantu bangi basinga kwagala oli amuvuganya bwe babanga baagala oli amuvuganya gwe bajja okulonda Nambooze nga gwe balaba era gwe bajja okulonda naye nze mmanyi nti Nambooze yeye era bwe babuuza nti ani yeesimbye emukono abyagala bonna tebaboogerako bajja kugamba Nambooze kitegeeza asigala w'amaanyi mu kitundu kye saasigala ye w'amaanyi period temudibetinga ku ekyo muli batadibetingako kiringa bw'oba oyogera ku mupiira ng'oyagala kwogera ku mupiira mu nsi yonna osooka kuwogera ku nsi ki mu nsi yonna ng'oyagala kwogera ku mupiira Brazil yokka naye gye gwatandikira kuba yegumanyi kati Nambooze ye Brazil yeyo emukono waliwo ekikolwa ekyakoleddwa kyennalabye simanyi bakoze kati bafunye ka vidiyo ako afande omu erinnya balina okola buli lunaku mukiibi yes gwe yassibwawo nga yalina okutambulira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu oba kikyalimu kusiga mu bantu erinnya mukibi kyerisiga mu bantu ate oluusi anti abantu njagala kugamba ebintu bino waliwo abantu Katonda be yatonda nga ddindirizi nebaayo Katonda be yatonda nga bakozi yes nebaayo abantu be yatonda nga abawadde obwongo naye nga tebasobola bukozesa bajja kukozesa bw'abalala ng'olina obwongo obubwo naye ate nga tolina bw'oli bukozesa olina kukola bya bwongo bwa mulala bye bukugambye kati ye mukiibi obubwe yabuvaako kan imagine omusajja afaanana ng'omusajja oyo mukiibi ate oluusi abamu ne beetuuma n'amannya ago mwe mulowooze nti abakola ndaba munnammwe boogera ebyo mugenda okumusimaasima kaakati oyo omwami omusaasira ddala bye bakukozesa mwami mu kiibi oli binnyonnyola abantu ndi baali bandagira bulagizi nti nange natumibwa butumibwa nange bantumanga butumi okole ki gw'oli musiru nabaki gwe batuma nti genda okole kino obstructing omuntu gundi naawe n'ogenda nti gwokisobola of all people kale mu bammeeni bonna betulina mu poliisi ya Uganda n'ogamba nti gwosobola ndowooza mwakola interview gwe n'osinga okuba spray n'osinga okucunya abantu n'osinga okobstructinga awamu n'okuba nti okuba avoiding ogenda mu bitundu byabwe nga gwosinga embalala tuwulira mukiibi naye ate okuba buli wandirimbe nti nze gye bandiploying eyo naye kaakati babadde mukono twakulaba embalala weerabawa abantu b'ogenda okuprovokinga tebajja kulwana era okubiriza abantu bonna abaana ba National Unity Platform temulwana temukola ensobi ne mulwana temukola ensobi ne mubaako okuritaliatinga ng'oli alina kyakoze okujjako nga mwetaasa kudduka muveewo naye temubaako kye mukola anti kojja omuntu waliwo akunyigiriza n'olaba nga kisusse anti waliwo kankubuulire kino singa omutemu akuttira ekiro mu nju ku ssaawa 9 n'omulala omutemu n'amuttira mu kkubo ngadda ssaawa 9 aluwa abantu gwe basaasira ono yabadde mu nnyumba kakati gwe abo bakolera ebyo byonna bwe baliba baagadde kusiba bakusibe ng'odduka obaviira tulaba twalaba omusajja omwera omusirikale omu atategeera ng'omwamawulire amuviira adduka naye ng'ono akutte solido agenda amukuba kati ffe twapima amagezi g'omusirikale wa poliisi oyo ne tupima naki kubona akulaga nti ye talina buzibu naawe akuviira gwe yazze ng'olina obuzibu bwo ku ono ogenda omukuba kati kyetujja okulaba baprovokinza abaana ba Nuupu emirundi mingi kati okubatayiza erudda n'erudda nga batambula oba olina kyobanoonyaako naye tebajja kifuna ffe tubakubiriza abantu mwenna abali mu kampeyini zammwe temuzifuula violent musigale nga mukuumye musigale ekibatwala
ngabo mwala banaye bamanya abantu abamubeera biramangu tujjukire bulungi nnyo nti gavumenti eno eri mu buyinza ng'etandika yatandika n'abaana bato bavubuka bwe batyo ate nno bo baali batono naye bano bayitanga mu kadogo temuba provokinga kubatuuka beetamisa nsi mwe bali ate badduke mu nsi yaabwe olw'okuba mwe mwagala okwesanyusa temubacunya temubatulugunya temubakola ki ate nze mbabuulira bannabyabufuzi bw'oba oyagala omuntu yenna akwegatteko tomucunya bw'omucunya lwanaagamba nti omwagala nnyo ajja akwegatteko bano bakuba mbegatteko balungi nnyo nedda era kyova olaba nti obukatuliki ababuyingira bwe babuyingira omukatuliki tavuma muntu takola ki naye ate waliwo eddiini ezimala okuvuma amadiini amalala n'alyoka agamba nti jangu ewaffe naye ate nga bamala okuvuma ate nga tebalina na kitabo mwe basoma mu byabali mwe bavumira bali bwe bavuma ate ebitabo bye bakozesa byabwe okulyowa emyoyo n'obuuza nti kati gwe byosoma eno gyotuyita osoma kitabo ki nti ate ekyabali be tuvuma kakati be bantu badala kufuza abaliwo gavumenti bwe neerowooza nti okukuba embooka ate bali bayita ekyo tekireeta bantu babadde baagala oli opposition ku ludda lwo olw'okubanga nnyo bongera kukyawa olina okola evaluation obuuze nti lwaki abantu bano bagenda ku muntu oli kyekyokka kasita olimala ekyo oliba okimaze so bastrategist baaba abakuba emiggo mumanye ki abantu ekibatwala eri ne batajja eno gojakato mwebeniini nga tuwumbawumba ekyabadde mu lulwo obusofa twalabyeko n'embwa ezireeteddwa anti kyenkugamba embwa eno ereetebwa mu kifaananyi kisetuli kati kyetukugamba nti Uganda yensi mwosanga abagikulembera ne bateekawo abakuumaddembe bwe bateekawo abakuumaddembe ate abakuumaddembe nga tebaagala bannansi be bazze kukuuma okuleetera omuntu agenda okulonda omukulembezeebwe okukuuma eddembe olina okubeera nga oyagala n'abantu b'ogenda okukola ki era ku mirembe gyaffe waliwo kye bayitanga community policing yeti eyo yenkolagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo ng'era poliisi ekolagana nnyo n'abantu ku byalo poliisi ng'ekolagana nnyo n'abatuuze ababeera mu bitundu ebyenjawulo whereby nti poliisi bwejjanga erina kyebuuza ng'abantu bajanguyira naye kati olwaleero poliisi ng'erina kyebuuza teri ajja giyamba kubanga mwatulaga dda nti temutwetaaga otuuka ne kussa ekisanga ekikolwa ekikolebwa n'otya okulipootinga luli nalaba emmotoka yatomera ng'erimu abakuumaddembe abantu ne babatunuulira butunuuli nga emmotoka ekirala kibanyize ne babatunuulira ne beetambulira babajjeyo ate mumale mubakuba emigo bwe babatunuulira butunuulizi bayinza nobagamba mu baleetedde okukola ekikikolo bayinza kati waliwo n'olulala era emmotoka endala nali nva mukono bati ntuuka ekireka ne ngamba ndamala okulaba waliwo loole ezisomba omusenyu nga njagala wulewole ezisomba omusenyu mba naakasala bwe nti nzize ku biroole train nejja nenyiga emmotoka y'omujaasi awo abantu tebamufaako bagamba bagende batukuba emigo bajja ne bagamba nti mubaddemu emmundu mwenye abasirikale bakulaba bw'obeera we babadde nti kino kibuze nti mwe mukituta abazze otuyamba gye batandikiramu abatabasemberedde ne mwefiira byammwe ffe tusinga abantu bajja kulekerawo okuyamba abasirikale naddala ebyo ebyambalo bya bbulu ebya poliisi abantu mubakyayisizza poliisi akulira poliisi ajogerera ne minisita wa internal affairs ekyo mukitegeere nti abantu bakooye abasirikale abali mu byambalo ebyo beeyisa bubi engeri gye beeyisamu kati batuuse n'okuleeta nalabye nga balina embwa gwe bagiteeredde emuluma ate ng'esika fulaga mutubuulire oba abantu mubavunaana kukwata bendera ya ggwanga poliisi eveeyo etangaaze nti omuntu okukwata bendera y'eggwanga guba musango bakitugambe ate n'abantu bagezi nabo bamanya nti entegeera yammwe kati yatuukaawo nti bwe banaagenda nga mujja bakuba kakati kwe kukwata bendera y'eggwanga mubakube nga mulinga ababavunaana okukwata bendera y'eggwanga ensi zonna zibalabe nti
bano bukwate wabwe bendera yeggwanga lyabwe bakukuba bukubi ese baraba akantu ka flag ako wakogerako ne uli kabaka bwenkwata flag eno omuntu yenna alina okurespecting ng'okutte flag yokulwanyisa byosobola okuba nabyo ku musirikale oba ku kinga nga tokubye ejjinja toyombye tolwanye gukwata bendera yotambule Uganda wano bakigobera bakubye eddembe bakigobera wakalaba aba NUP bakatta bameka singa baali tebazirina singa omanya abakagwa wansi liringa ddogo eryo kyenkana eyo bendera y'eggwanga liringa ddogo tebamala ogitongoza nti ebendera y'eggwanga weebeera wonna wonna liba ggwanga lyoba olumbye bulumbi era n'abasirikale bonna bwoli abasobola okukuba omuntu akutte bendera y'eggwanga baba balumbye eggwanga Uganda polisi yawana ekimanyi singa tebakuba nebafiirako bwetolaba n'oyo esasi lyabadde sobola mukuba naye batadde embwa kuba newunyiza embwa okujja mu matupani nazikuno embwa twazirabanga zizze kulondoola byo tubinenyeza deployinze bantu abo nti gwe walabe nga ne polisi tekyakumala n'oleetako ne ku mbwa nedda si kuba ntemala waliwo ekiba bo kye baagala naye nze embwa ze mulaba gwe wabadde ogikutte bwoti abantu abo mu bungi bwe babaddeko balinnya na nninyi ne bagirinnya bulinnya neefu ku bungi bwe babaddeko nga terina kyekozi kyonna kiringa n'abo abasirikale engeri gye babadde beereegamu abantu babadde bangi nga bwolaba abantu babeeredde mugongo oba okyasobola n'okulaba omusirikale waali kati abo abantu babadde ku Bobi Wine beebeedda mugongo namungi w'omu yabaye nti tebakukuba tebakola kiwabula ne bagugumuka sikafu eyo ebeerawo bakulinnyirira bulinnyirizi n'emmundu yo n'amasasi g'amangi g'olina n'embwayo ne bakulinnyirira nga tobalina bwebavunaana abantu nti mwasse omusirikale nga yakireese kuba yabakubye muti ya gaasi ne bawawamuka okudduka bamuwone ne bamutomera nga tebalina musango gwe bakoze webuuze abantu abo obalanga kyo bakuba muti ya gaasi kuba bazze mu bungi nammwe mukakasa nga poliisi bwe muliba mwalina bye mwagala okubuulira abantu bwe babijja abangi era bye mubali bakola omanye abantu bategeera muzeeyi ogamba nga poliisi olukuŋŋaana eyagala kubaako byebuulira abantu bwe balijja abangi nga bwe bajja Kyagulanyi ng'alina byabagamba nabo bali bakuba muti ya gaasi ne babateera n'embwa mulinga abatugamba nti ne babanga mubayise abantu tebaleme bajje bakigero nti bwe baba abangi temubaagala entegeera gye twagala ebeere mu bantu so muzeeyi nga tuwumbawumba mu nsonga eyo eya Robert Kyagulanyi Ssentamu olowooza obubaka Abanayuganda bakyalinda okuwuliriza manifesto oba baagala kimu kukyukakyuka si kitegedde manifesto bakyalinda nti eyani anti simanyi namba bakyalinda okubanyonyola kati nga yatongoza manifesto yaliko points 11 yani eya Robert Kyagulanyi Ssentamu bannopu Bannayuganda bwe batuuse mu ssalino bakyagala nnyo okuwulira ebyo bibanyonyola kunekimu oba baagala okukyukakyuka ekintu kiri kimu manifesto kaba katabo okuli ebyogenda okukola kati abantu bakagula dda kuba bwe kaba ka NUP bakagula dda tebakyalina kirala kye baagala bakasomerako ng'akalina ate bakatunda ssente mmeka bwe bakaseera nnyo ka 2,000 ne ku mitimbagano kati ate tubyagaza ki gwe atajagala scrolling oyitewo era infakti ne kubesimbyewo bonna tekuli kaddaawo ate nkole bino manifesto bazivaako kati batwala bayimbi ne babeera okwo nga bayimba bwe bakuba abantu ebikonde bwe bakuba obucupa bwe bakuba ebikonde abayimbi bakuba abantu ebikonde tebakyanyonyola abantu biki ate kati nze ndaba wonna buli laale gyeri ndabako nga kuliko bayimbi bayinnye stage bayimba buyimbi bali mu kuyimba towulirayo na bubaka nti oba bannange gundi ayogera obubaka kati n'olwekyo ekitegeeza ni manifesto bw'oba olina abantu naddala nga bategeera social media bagisanze kuli ne bagisoma oba opulintinga obutabo ne babugula nsaba nti ebibuuzo byonna byoyagala okubuuza ogenda mu inbox abagenze mu inbox oba bagenze mu message ne mugenda ne mutayipinga ebyo bye muyize oba bye mwagala okuyiga okuva ewako gyakagato mbebaza
bali okubeeranga mugoberera abatanda bakusubscribinga basaba musubscribinge musharinge mulayikinge ko jono nja kubanga muleta tuwayemu kino na kiri bintu bingi byenjagala okubanga tumuyigirako era nga atuwa konko gwe yabasuubiza okubanga abawa for now mukirize tukome wano tujja batuddamu episode zaffe eziddako mu shows ez'enjawulo mu bintu ebyokuyiga ebyenjawulo nga tuli ne kojja abantu abalala bangi nyo tujja kyazanga ku mikutu guno betusobola okubanga tugoberera for now mutukirize tukome wano tudingane omukutu guno Focus TV bye bye ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi